Neera tukomyewo okwongera okuwoomerwa akatabo kaffe akamanyiddwa nga Zinunula Omunaku. Tuli ku ssuula ey'e12 egamba nti Akabi Kaanya. Twongera okulaba obulamu bwa Mikolo ne munne Zinunula bwe bagenda bayitamu okuva Zinunula bwe yazaalibwa gw'azze agoberera akatabo kano paka Zinunula waali essaawa zino mu myaka egy'ekivubuka. Twasembayo okulaba essuula yaffe emanyiddwa nga Olubaya lwagoonya essuula ey'e11 nga tulaba Meeya ne Mikolo ne Zinunula baliko omuwala gwe baali boogerako era eyaleetawo akabuguumiriro mu mboozi zaabwe. Naye tugenda ku ssuula egamba nti Akabi Kaanya. Egenda bw'eti: abaana b'omwami bwe baddayo eka ne bantemerera eri kitaabwe ebigambo nti nze nasindika mutabani we mu nnyanja era nti nze nasokaasoka abantu obugambo obwabatekemula emyoyo bwe baali bagezaako okujja ejjinja mu bumuwa bw'empuku eryasaanikira abaana be. Oba nno abaana b'omwami bankonjera bino lwa kutya kitaabwe oba lwa kunkwatirwa bujja olw'abantu abampaananga ennyo mu nnyimba olw'okutta empologoma? Nange saamanya era simanyi. Omwami bwe yawulira kino essungu ne limutikka nampita ŋŋende mmubuulire nga bwe byabadde. Bannange ne baŋŋamba nti gendayo omunnyonnyole, ko nze nti weewaawo. Saalwanga nessa mu kkubo, mba ntambuddeko akabanga ne nsanga omuvubuka nga mmanyi n'aŋŋamba nti togenda mbuga, omwami mmulese aswakidde kubanga baamugambye nti mbu ggwe watta batabani be era alayidde nti bwe mugoolekanya olivvu. Nali nkyalimu akakunkuna ajja okukammalamu ye musajja omukulu eyatusanga nga tukyayimiridde awo. Munnange bwe yamulengera ng'ajja n'agamba nti kale tusirike obuuze omusajja oyo owulire by'agamba kasita ffe byatusanze wano tolowooze nti tulidde ekyama kimu. Omusajja bwe yatutuukako ne mmulamusa ne mmubuuza by'awulidde n'aŋŋamba nti nva ku mbuga eyo naye omwami aswakidde bulala, mbu waliwo omulenzi yasse abaana be gw'atumizza, naye omwana mulenzi oyo mba kumumanya nandimulabudde n'atagendayo leero kubanga bwe kamutanda n'amala amugwa mu ngalo nga ye mufa alabise. Bwe yatukuba enkoona munnange n'aŋŋamba nti obiwulidde, nga nkyusa kuddaka. Olwadde eka nga ŋŋenda mu kiriri kyange nga ndowooza abaana b'omwami kye baavudde bannimirira nga banjogerako ebya lele. Ekyeggulo baakirya simanyi era abakulu baalowooza nti ndi mulwadde, naye Mikolo ne Meeya bo baamanya ensonga eyali ebbise emmeeme yange. Enkeera nali ndi awo njota akasana mu luggya mu kiseera akasana we kawoomera ennyo aboosi kubanga omubiri gwonna gwali gujjudde empewo. Ababaka b'omwami ne batuuka nga banzirukidde. Nange ne nsitukiramu anti ekijja omanyi. Ne bantwala Kiyumba anaagwa n'ekisubi ku liiso nga seesiikidde na kawande ng'olugero bwe lugamba. Bwe natuusibwa mu maaso g'omwami n'alagira nsembezebwe waali, olwo ng'alabikira ddala ekkonda limuboyaanako nnyo ku mmeeme ye. Mba nsemberera nga sinnamutuukirira n'ambuuza nti lwaki nakuyisa eggulo okujja wano n'onnyooma n'otujja? Mba sinnaba na kumuddamu n'ankunukkiriza mpacca oluyi mu mba yemale eggoga ku mwoyo. Nze ne ndwewoma, naye omwami olw'okuba nga yawuuba nnyo omukono mu kwagala okumpujja oluyi olw'amaanyi, ye kwe kuneguka ku ntebe ne yeewuttula
ennume y'ekigwo. Ndowooza luba kunkwatako lwandinkwasizza ne kanzunzu. Bwe yava wansi n'aswakirira ddala n'alagira omumbowa nti mufumite afe. Omumbowa yali anneesuddeko ebbanga aba tannatuukiriza mwami kyamulagidde. Akasajja akaakula akakankada ne kayimirira ne koogera ne mu ddoboozi ekkangufu nga koolekedde omumbowa nti sooka oleke wamma. Ate ne kakyukira omwami ne kamugamba nti ssebo Ssaalongo, ekigambo ky'olagidde nkiwulidde weewaawo, naye ssebo omuntu ayinza atya okuttibwa nga tawozezza? Jjajjaawo namulaba teyakola kiringa kino, ne kitaawo namulaba naye yeewala ebbala eriringa lino mu bulamu bwe. Obanga oyagala abantu bo okukwesiga nti oli wa mazima, leeta abaana bo bawoze n'omuvubuka ono nga gumusinze olwo alyoka afe. Omwami n'abwatuka nga laddu nti olowooza emmombo zeno eyinza okutuuza abaana bange mu bigambo nga nange nkyaliwo? Ko akasajja kattu nti ye obanga oyagala abantu bo ffenna tukuyita ow'amazima. Pyati n'anjegeka eriiso lye nawulirira ddala nga liringa erimpagula limpitemu. We nali nnyimiridde singa waaliwo akannya kandimmize. Bwe yali mmaamulako n'alisimba akasajja kali nga bw'awuuka. Ddaaki nga wayise akaseera n'agenda ng'assa amaaso ge mpola mpola okutuusa lwe gaafiira ku ttaka. Awo n'agamba nti kale musonyi y'agende. Mba nkyali awo ntangaaliridde, abantu bangi ne bandaga obubonero n'emikono n'emimwa nti genda ate olinda ki? Nange seefuula nswaswa eteeyanula nga mmyansa nga ndagaka. Bwe natuuka mu kkubo ne ndyoka ntegeera nga bwe mponedde awampi awalemekera okubuuka. Nze okulabikako eka kye kyawanula emitima gya bonna gye gyali gyewanise, kubanga bonna baalowooleza ddala nti siireme kutuukibwako kabi omwami nga bwe yali yeesaze atyo akajegere. Ku olwo akawungeezi twali tunyumya ne mmeeya n'emikolo mu kayu kaffe. Mmeeya n'ajjukira nti Yesu oba neerabidde ntya? Ko mikolo nti weerabidde ki? Ko ye nti neerabidde okutegeeza ono nga Mirembe bwe yamutumidde, so nno ate maama ng'amutumira bulijjo nze ne neerabira, leero ndyose ne nzijukira. Nze kwe kumubuuza nti Mirembe ki oyo antumidde gwe simanyi? Mikolo n'atulika n'aseka nnyindo yankolera nga bw'agamba nti gwe tomanyi omuwala w'embuga olulala gwe wabuuza mmeeya erinnya? Nze kwe kubuuza mmeeya nti naye ddala omuntu gwe situmirangako yantumira atya? Ekyo teyakiddamu wabula ate okumbuuza obubuuzi ekirala nti mbuulira ggwe muddemu ntya? Yalaba simunyeze n'agamba nti nze nja kumugamba nti wamutumidde nnyo. Nali ngenda okumuwakanya nga Mikolo asuulawo mboozi ndala nga baseka. Nga biri babizibiikiriza. Ekindowoozesa ne leero nti be baasooka okwetumiikiriza eri Mirembe nga baagala twagalane. Kubanga omuwala oyo ne mmeeya nga gwe basaza mu kabu, ate ng'okusinziira ku njogera ya mmeeya bulijjo yalabikanga ng'amunjagaliza. Essula yaffe ey'e12 awo weekomye, egamba nti Akabi Kaanya. Tugenda ku ssuula ey'e13 egamba nti nfuuka mukwano gwa Muyodi. Essuula eyo ya 13 mu katabo kaffe akamanyiddwa nga Zinunula Omunaku tulabye
mwana mulezi Zinunula bwawonye omukulu Pyati Sororo olw'okuba nti abadde anyize nga bamuwaayiriza nti yatta abaana b'omwami. Naye olw'emikisa gy'abajjukira akatabo kano gye kavudde, tujjukira nti bazadde ba mukulu Pyati ba mwami Zinunula ne jjajjaawe baamuwerekereza emikisa era tulaba nga gize gikola mu ngeri emu oba endala. Era tugenda ku ssuula ey'13 egamba nti efuuka mukwano gwa Muyodi. Essuula eyo ey'13 tulengera embeera y'okuba nti nno Zinunula ne banne bali mu myaka egivubuka, era Zinunula yandiba ng'agenda kwewangulira mwana muwala birungi tebikka mirembe, nga bwe tulengedde emmeeya nti amumwagaliza ng'ayambibwako mikolo. So mu mbeera efaanaganako bwetyo tugenda tutandikira awo n'essuula ey'13 emanyiddwa nga nfuuka mukwano gwa Muyodi. Weyongere okuba nga owuliriza akatabo ssaako n'okusubscribinga, weyongere okuba nga onyumirwa. Nze Kabugo Peter, muzzukulu wa Mugema, Ssaasajja Kabaka awakaale.